oyo zigenda wa kubanga tesobola kukirizibwa mu ggwanga. That is one. We cannot manage the dollar of $20 million per day. This will collapsing economy. It has to be kept out. Where is the law? What is the share? Because the dollar ebejja kugwa paka ku 12, that means all our exports will collapse. Because tufunira mu dollar bwegwa oba ogudde remittances from abroad oba ogudde abaana bafuna $1,000 a month nga gugula seminti ensawo 120 dola bwekirira ku 12 ebegula seminti 100 baba bakola pusinze. Omukulu mbidde nnyinnyira gya kinyonnyoddemu. Era obadde ngamba wali mu ntandikwa naye katono ngule endowooza ye. Naye obuzibu bwe tulina wano buli bumu nti tulina abakulembeze be twatulowooza twasimbako omulaka. Naye ng'endowooza eyaabwe bakyalemedde ku Karl Marx ne Friedrich Engels abawandiika ebitabo mu 1888. Ye economics gwe bakyasoma oyo. Nti ensi bwezze yeetooloola ebbanga endowooza y'abantu mu bintu ebyenjawulo ezzeekyuka n'okukyuka. Omuntu akunnyonnyola ensonga bw'atyo ab'ekitabo yasoma kimu kya Franz Fanon aba teyakisoma birala. Mbidde. Nti ensi ezzeeseeseetuka. Olaba n'okutunga olwaleero omuntu mu ddwaliro. Abamu tebakyabasala. Bakozesa nnuuni. Tebakozesa na nnuuni. Bw'oba olina ekizimba munda. Ate bakuba envunyu ne ziri ekizimba ekyo. Then ate ne bakuba eddagala eddala. Oba okitegeera. Ate ne litta envunyu. Kati ensi egenda eseeseetuka okuva ewali nti tugenda tuukamu era ng'omuntu tebakyamusala na kumusala. Ze bajja kunsala sinaga ku bwanvunyu weryezi ekizimba wagenda azirise mu ddwaliro tokola ki tokimanya kuba olwanira bulamu bwo nga bw'oyagala. Nti watutuukidde olwaleero nti endowooza gy'alina esobola okubeera entuufu naye ku bantu abaasoma economics wa 1888 nga bambidde. Kyolina okwebuuza nti saha kye yakoze toyinza kugamba nti emuyimbi yekka asobola okukikola. Abalala bangi abaali basobola okukola ekyo naye ki ekyabaviirako ate bo obutatuuka wano saha waali olwaleero. Kiki? Ensonga yali emu bugumiikiriza. Oba okitegeera? Saha kyali olwaleero alien singa yabeera consistent yali asobola okukikola naye. Oba okitegeera? Nagwe nabadde nkigamba nti bw'ogenda mu ssente ezifunibwa abayimbi ojja kwesanga nga saha oyo buli wiiki ekitonya akola miliyoni esukka 6. Ng'akubye shomeka. Nkubalira. Bw'aba abeera n'okwanjulwa ku Lwokutaano ng'abeera kuba ntera okulaba Makagedo speaker ng'ataddeyo vidiyo akyusa bukyusa kkooti naye ng'empale n'ekkanzu bye bimu. Abeera n'okwanjula kuba ne kwanjula nga abeera n'okwa si kwokka ku Lwomukaaga ne Sande kwokka abeeramu n'emikolo nga 8. Kati gatako shows ekiro. Kalo gateko zaakuba okuva ku Mande paka Lwakutaano. Kuba ku Mande. Kitegeeza wiiki asobola okufuna miliyoni ameka? 5. Omwezi bwe bukadde bimeka? 2. Singa naye yeetaka mu mbeera n'agenda ne bamuwalumu 5 yandibadde akyabojjerera zino endala. Okitegere kye ŋŋamba? Negomimbi ng'afuna ssente. Ekyo nagwe nabadde nkigamba bakiyita music economics. Oba okitegeera? Music obiyiyizo bajja ebiri. Gye kiri music economics. Genda awo nnyini. Kinderemu wano kiwandiike endawo ddala gye kiri. Kubanga Profesa Koko leero sigenda kukkiriza kuntwala. Economics. Music economics. Okigatta ne kifuka ekigambo kimu music economics. Professor Google tekimanyi. The study of how money, goods and services work in the music business. Akiri music economics. Gwe lwaki okyogera nga kiri kimu music oluzungu teroliyo lweyenjeru. It is music economics. Okikiriza. The study of how money, goods and services work in the music business.
bategeere nti talina buzibu obwo bwe bamutaddeko ate bategeere nti effujja eryakoleddwa ku business accounts zaabwe si bya Benita by'abantu ab'ettima ababadde baagala okublackmailing omwana n'okumuteeka mu nkwawa zaabwe ku mpaka era bwe banaaba bagenze mu maaso ne basigala nga bamuwa omulimu tujja kusanyuka naye ne bwe banaaba bagambye nti oba bamuwummuze bamusiibule tujja mufunira omulimu omulala ffenna emirimu gye twatandikira okukola si gye tukola I started working at NTV byaggwadde I'm now an MP and minister so tewali buzi there are greener pastures out there bwe banaaba nga bamugobye tujja kumufunira omulimu in fact I have directed my bank era mbadde nasabye PA wange amuggyeko bank account yes ngenda kumuwa $10,000 mwongerere eddala otegeera nti President Museveni yafuga omwana bw'ava eri n'alaba vision mu president n'agamba nti kaayimirire naye then what's wrong with that mulekerawo okutiisatiisa abaana abato mulekerawo okwagala okumanyira abantu ebyo mwamanyiranga abantu ku mikutu you would shut up everyone kati abantu baabiyitako nobody's gonna reason like you abantu abamu abawagira nuupu ngambye abamu entegeera yammwe eri way below par ate bambi mu butamanya bwamwe ate ne mulowooza nti everybody will reason like you no temutiisatiisa mwana ddayo weetegereze nti honorable minister yayigira kwani byakola yali student ennyo Wanita Amongo nti ennaku zino ayagadde okuba omusika Wanita Amongo by the way nakyo simanyi oba okyegendereza ennaku zino Honorable Namere agala kuba musika wa Amongo emirundi emeka tomulaba nebe nabyejja abagenze mu ofiisi buli omu n'amuwa emiliyoni webibanga ebyago byoli ensasanya ya ssente ate gwe naawe kenyini kyoyambadde kuba bw'anaagendera bwalo kitegeeza omwezi asasanya $1,000,000 omusala gwe nagwo ng'ogatta obwa minisita n'ogatta n'obwemu Peter Wezera 10 oba okitegeera nga mwata kyogamba nti y'omusala gwe na buli kimu byonna agaba bigabe kitegeeza alina extra source endala wajja ate nga kyekyago byoli okitegedde kyeŋŋamba ne mukazi mugagga kulira alina TV Masaka mugagga TV yo wagirabye wakoma ddyo giraba sigirabanga mpulira gyeri kati TV ng'owulira mpulire ng'ate TV balaba ndabe kitegeeza TV teriiyo gyeri naye kwata Masaka naye kiri kyogambye nti eyakolanga bino ye yakomawa eyakolanga ebyo ye yakomawa kyesiwakanya nti newe yandigabye omutwalo gwa $1 abalala bandize nga ate bali mu mbeera mbi okusinga nga nabo bagobye babadde agenda bakolera ki Matulete twakoze mbutuli ya Alex mukuru tuube empale tukoye we are fed up to here abantu omuntu bwafa bagezako okulaga nti bamumanyi nnyo naye era nga womanyi obuzibu obwagwa wano nti omuntu osobola okufa naye nga takumanya ate najja mu kamera neyeefula abadde akumanya ennyo nti Alex mukulu abadde amanyiddwa ng'omusajja nga kizibu nnyo omusanga ze tuyinza okuyita controversies naye neewuunyiza nange nalabye omu ku basajja abamu abamanyiddwa wano okutunula mu kamera n'agamba nti abadde mukwano gwe nnyo ate teyategedde nti mulwadde through the night matenga Alex mukulu kayise okuva mu this noise that godlessness was nearly enough to stupidity enough to biyingiremu kaniko okwema okwijjako waya omukulu yabadde Frank Gashomba yesebo eyavuddeyo n'agamba Alex mukulu afudde bunaku era abantu tebamuyambye era yabadde mukwano gwe yanyigidde nnyo n'abasawo abantu bamubuuza ebibuuzo oba otya mukwano gw'omuntu n'amala omwezi nga mulwadde n'afa obunaku kuba yagamba alina n'essente zadde sobola omujjanjaba then n'ateeka blame ku bantu bano basenkubuge aba art buli omu yazze yennyonnyola kunoza ensonga gy'obaddeko kati kyebadde nkugamba nti obuzibu obwagwa wano abantu abamu beefula necessity nti teekwa abalina okwogerako buli kimu era n'agamba lumu waliwo wano omulamwa ne ŋŋamba ogusijja gwogerako kizibu nnyo okubanga buli kimu okimanyi n'agamba nti waliwo emmumbwa bagiyita mukalakaasa emumbwa ya mukalakaasa eyo
Oba tolya nnyama ekuzza ku nnyama. Oba tolya mata ekuzza ku mata. Wabaawo omwana ameketa amannya ekiro emuwonya. Oyagala passport ekugikufunire mu mbwa eyo sirabusizi. Ennyumba eremedde mu madinisa emumbwa. Omukyala yakubula emumbwa. Obuze oluzaalo. Omusota gukulumye embwa ekulumye. Emumbwa yemu. Kati ne wano twafuna abantu bebayita ba mukalakaasa. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel koli nga lujjo tubeerawo kubanga tubawa updates ez'enjawulo okusinziira biki ebitambula mu ggwanga Uganda. The reality sport with the professor awe twatutunulira ensonga eziba zikoze amawulire n'azitunulira mu nsonga ddala nga ya kiprofesa. Olunaku olwaleero no kasooka tulange bakama baffe Lugave Herbal Products. Lugave Herbal Products mulimu Lugave Herbal Cough and Flu Syrup wamu ne Lugave Herbal Alusa Syrup. Gwa ekifuba senyiga mimiro gikutawaanya wekolokota okirya lingo obulago buli ssaawa kozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ajja kuyamba nnyo okuwonya ekifuba ekyo. Ate gwa alusa lubuto luzimba bloating heartburn acid reflexes ezo diarrhea balina emmere gye bagana okulya nywa Lugave Herbal Alusa Syrup. Eddagala lino liri organic lya butonde naye nga lyapakingibwa mu ngeri ya mulembe nnyo. Lisangibwa mu drug shops, clinics, pharmacy wamu ne supermarkets ez'enjawulo wano mu ggwanga Uganda. Gwala endala amayanja olisanga batunda ebintu by'abana Uganda. Ojja kuba osobola okufuna Lugave eyo. Ate we tweyongerayo Airtel Extreme Internet weri gwe okuyamba gwe omukozi wa business okulanga ebintu byo. Kozesa Airtel Extreme Internet ebenge esobola okubeera nga ekuyamba okufuna akatale ku mitwalo 9 buli mwezi naku 3. Internet eno edukira ku speed ya 100 Mbps kitegeeza eddukira ddala bulungi nnyo oba osobolera ddala okubeera nga olanga ebintu byo nga tofunyeemu kasikatiro konna. Jjukira Airtel ekavalinga eggwanga lyonna. Gwayagala okuyambibwa osobola okukuba ku 0800 33 oba namba ogiraba wansi awo oba okozese email at business.support@ug.airtel.com nga woogiraba ojja kubeera osobola okubeera nga bakubirako aba Airtel ofune Extreme Internet gwe bwenna akola TikTok videos nga olanga ebintu byokola uploads oli wa internet ngaffe kozesa internet ye ejja kuba esobola okuyambira ddala tebafalinga ate ng'erina ne speed. Haji Yasin Kiza musomi wa dduwa alina ebikutawaanya ebiri spiritual sente zikuyita mbuyisi bakubba bakola ki kubira Haji Yasin Kiza ku namba y'essimu eyo abantu bakomewo ng'abasabidde busabiziddwa bakuddiza ebintu byo. So tobeera eyo nobeera n'ekizibu nga Haji Yasin Kiza waali. Professor sooka obuuze ku batulaba mu ggwanga Uganda. Kubanga buli wenkugamba okubuuza ku batulaba oddukira mitala wa mayanja naye sooka obuuze ku bakulaba wano mu ggwanga Uganda then tujja kuba abatulaba n'abatuwuliza bassebo ne bannyabo twongera kusiima busimi buli kadde kubanga muba mwegesa amatu n'amaaso okuwuliza puroguramu yaffe n'eŋŋanzi. Amatu bageegeka batega mategi era kikimu okwegeka si okwegeka sebo nawe nenkwebaza omukisa guno gwompa buli wiiki okubanga mpitako wano nembaako ensonga zenyongera okuttaanya abantu ne bazitegeera weewaawo oluusi ne batuwabula ne twongera naffe okutegeera. Njagala okutumira ku mikwano gyaffe bonna okwetooloola eggwanga lyonna Uganda sebo ngambye ntumire baawano leero si bokka ngambye osooke n'abaawano waliwo okugamba otumira ku baana Amerika eyo ekunyumira nnyo. Waliwo omukulu namusanga ku paaka enkadde awo naŋŋamba akulaba nnyo era musajjawo ne ntumira ku bakama bange abankokonjera Town Council Buyikwe South Constituency ne Buyikwe District nti abantu ekyamazima puroguramu zino bazirabira ddala ate era bazaagala okumanya abantu batulaba. Yes sebo. Jozi nali nyambuka awo ekiwatule mukajjamu awo kakutte koto kiwatule road ye abaheba boda ne bajja ono ayitawo mu jjamu ono ajja eno ne batooka ne beetomera mu maaso g'emmotoka yange ne bagwa wansi. Kati bwe bagwa wansi
soka mbeera mu munda nga sisiza ndabirwamu ndabe ki ekigenda mu maaso nawo abalugenda kubeerawo agamba nti mutomedde babiki olwase ndabirwamu bwe nti ndabe ekigenda mu maaso abaali batomeddwa zanero konzate bagamba musitukeewo tugende ngamba otumirako koze naye muvuge bulungi mujja kufa kati ate gwe omukisa gw'olina nti obeera mu mmotoka naye nze omukisa gwe nina nti mbeera ku booda olaba ensi yonna ngiraba era siba nandabirwamu zakussa naye ate omukisa gwenkifunyeemu ndiza ebiseera ebisigenda kuziro bantwalira bwerere ssebo kuleka oluusi gwensanze abayo akava mu kyalo naye abawangadde Kampala wano ebbanga sebo netumya ne ku bakama baffe baganda befonna abali ebweru w'eggwanga abali mu America abali e Bungereza abali e Canada abali e Netherlands abali e Norway sebo programu enda bagira bekotola ensi yonna waliwo n'omukulu omu yangamba ali Congo student yes sebo okay so mwena yonna gye musinzizo tulaba mu Buwalabu mu Uganda yonna overseas twongera okuba nga tubeebaza olunaku olwaleero tulina ensonga nne ezitulumya omutwe ziringa nnya ensonga esooka omukulu Alex Mukulu yafudde naye ekitiibwa ffe kye tubadde tumuwa ng'eggwanga twasuubidde ntagenda funa state burial naye nawuliddeko nga bagamba ayinza obutagifuna oba tagenda kugifuna olw'endowooza yeebufuzi nga waabadde manyi yaliko ku TV n'agamba waakiri anywa obutwa n'akolaki n'afa nawooza ku luno we yafudde ne bagamba owa musajja yagamba okunywa obutwa nga mulamu ate tugende tumuziike twagala otutunulireko awo but mu mbeera eyo Mukasambidde ate we yagambidde nti Uganda ne bw'eneesima amafuta gaayo terina busobozi butereka ssente zaayo zivudde mu mafuta kibuzo kitugamba tubadde tumanyi ffe n'olunaasima amafuta nga tugenda kubeerako ensi nga zikkata nga zi Saudi ng'ebintu bitegeerekeka naye ate yabadde alaga nti twaasima amafuta ate tuyinza okuba abaavu okusingawo kati awo ne binnema okutegeera gwe profeso ojja kuba obinyonyola minisita Namere akutte turendi kati yavudde ku bali b'enguzi oba yasoose n'awumuza ku bali b'enguzi omanyi ye buli wiiki abeerayo ne gwalwana naye kati alina mwana muwala Benita wamu ne Jenny waliwo omukyala bamuyita Jenny awo yagambye alina akabina mulungi alina amatama alina omuwa obulungi kyo kituufu kirabika naye simanyi wamaanyi gafiruta naye kyekyo kyali bali mu lutalo awo omu yabulokinze minisita yagambye tewakaba minisita namukoze eki namubulokinze katutandike ne Mukasambidde Mukasambidde akatambike kankanoonye tulabe kaakano kubanga tesobola kukkirizibwa mu ggwanga that is one we cannot manage the dollar of $20 million per day zisobola collapsing economy it has to be kept out where is the law what is the share because the dollar ebejja kugwa paka ku 12 that means all our exports will collapse because tufunira mu dollar bwegwa oba ogudde remittances from abroad oba ogudde abaana bafuna $1,000 a month nga gugula seminti ensawo 120 dola bwekirira ku 12 ebegula seminti 10 baba bakolapsinze awo Mukasambidde kano yali ku TV kali yabadde Alex Mukulu soko otunyonyola ng'ensi yonna yeebuuza gwe profesa bwe tunaasima amafuta gaffe tetugenda kugaggawala dola weka ne baya 12 ekonome yaffe batekuze kuba literally siri munabyanfuna literally batugamba sente yo power purchasing power ya sente zo ku dola kyekiraga obugagga bwo wobeera nga dola eri ku value nti one American dollar Uganda egula 12,000 katugambe obegula 10,000 kitegeeza ekonome yaffe eba y'amaanyi kyokka ate bagamba nti dola emu ng'Ezimbabwe batugambanga ku Mugabe ti dola emu otwala wiribalo okukyusa currency y'okufuna $1 ngera wano e Uganda omuntu wakuwa wano dola 12,000 oba akakaaga muganda wange ogenda okuzitwala ku forex bureau ino ogenda n'ekisawo era kati nze ninamuko ka dola nakafunyeyo ka dola kamwawo kalimu $37 kamu bumu
kankalete wali wajja kuganza nero tolimba ovudde ku kamera olete kadoola nina okubalaga kadoola era ekyamazima siyinza butawalaga olunaku lwaleero lukulu olunaku lukulu siyinza butabalaga ku kadoola oba olinamu kadoola kadoola kakano si kano kadoola kekosebo kadoola ka 10 sebo kamu bino bizikke bigazi bizibu naye tebyenkana akanyama tebirina kano kati guno mutwalo tegwenkana 10 kya dola yesebo kati go ngamba otya ndi nga kadoola kamaze okukane kadda ku 12 yesebo ate ngenda kuba munaku sooka otunnyonnyolaawo kati omukulu mbidde ennyonyi gya kinyonnyoddemu era obadde oŋŋamba wali mu ntandikwa naye nga tonongula endowooza ye naye obuzibu bwe tulina wano buli bumu nti tulina abakulembeze be twatulowooza twali twasimbako omulaka naye ng'endowooza eyaabwe bakyalemedde ku Karl Marx ne Friedrich Engels abawandiika ebitabo mu 1888 ye economics gwe bakyasoma oyo nti ensi bwezze yeetooloola ebbanga endowooza y'abantu mu bintu ebyenjawulo ezzeekyuka n'okukyuka omuntu akunnyonnyola ensonga bw'atyo ab'ekitabo yasoma kimu kya Franz Fanon aba teyakisoma birala mbidde nti ensi ezzeeseeseetuka olaba n'okutunga olwaleero omuntu mu ddwaliro abamu tebakyabasala bakozesa nnuuni tebakozesa na nnuuni bw'oba olina ekizimba munda ate bakkuba envunyu ne ziri ekizimba ekyo then ate ne bakkuba eddagala eddala oba okitegeera ate ne litta envunyu kati ensi egenda eseeseetuka okuva wewali nti tugenda tuuka mu era ng'omuntu tebakyamusala na kumusala ze bajja kunsala sinaga ku bwanvunyu weri ekizimba wagenda azirise mu ddwaliro tokola tokimanya kuba oba olwanira bulamu bwo nga bw'oyagala nti watutuukidde olwaleero nti endowooza gy'alina esobola okubeera entuufu naye ku bantu abaasoma economics wa 1888 nga bambidde nti waliwo kye bayita oil cash oba resource cash ne kye bayita waliwo kye bayita resource cash oba oil cash nti ensi ezisinga bwe zijja ne zifuna ebyobugagga ngenda kukinyonyola nnyo mu context ya Netherlands oba Budaaki ye Budaaki bakigira dda bakitanga Dutch disease nti Dutch eyo Netherlands eyo Budaaki bwefuna natural gas mwaka gwa 1905 mpaka myaka gy'enkaaga bajja ne bakizuula gaasi mungi mu North Sea bwe bazuula gaasi mungi mu North Sea beesanga mu mbeera nga ssente bayingiza nnyingi ssente zino zaatuuka ekiseera ne zisa passing oba ne ziyisa bye baali bakola ebirala ng'obulimi manufacturing okukola amamotoka n'ebirala kati ssente zino ne zikola ki ne zifuuka nnyingi era bw'oddayo n'osoma ebitabo abasinga bakiyita Dutch disease kati bagenda otuuka mu 1977 ng'ekyamazima ssente zibasuseeko obungi naye njagala kunnyonnyola ekintu kimu nti ssente ezo zikozesa ki okusinga toziteeka ebweru w'eggwanga kubanga wano obuzibu bwe tusanga mu mawanga ga Afrika galiwo nti ensi bw'ezuula amafuta omukulembeze aba aliko atuuka n'ekisa n'agayita n'amafuta ge aba alabanga agage eyajja nago kati ssente ezo muzikozesa ki abantu babujjo ne bazigabanamu kubanga weesanga ensi nga ebyobugagga ebirina kati mu context ya Uganda gw'okiŋŋambye naye ate nga bagibanja lwaki ssente ezo zikozesebwa kusasula maki kusasula amabanja kati bwe weesanga mu mbeera eno nga mwe tuli ssente ezo ensi kati ezaakula kati nga bw'olaba America n'ensi ziri endala nga bw'olaba Qatar UAE ssente ezo bazikwata ne baziseka mu zonzo okuyita big mega projects oba okitegeera bagamba nti katuzimbemu amadaamu amasannyalaze gabeere free eri abantu ba bulijjo katutambuze amazzi buli wantu ensi ezimu zigana extra mile ne zigamba ne sandika okuinvestinga mu nsi endala ne bajjayo ssente ezo ne bagamba nti katugende e Ethiopia oba Kenya Uganda ng'ensi nagamba nti bwe tujjanga ensi eno mu ntandikwa yali teriiwo mwe tuli olwalo gyonza okuyita state ti state edda abantu babeeranga mu communities nga bakeera ne bayigga ne bagenda ne bafuna ebibala ne bakomawo ne beebaka oba okitegeera kati bwe tujja ntufuna gituyita modern state ensi bagitandikirawo ku principle kuwa abantu baayo mirembe na bukuumi naye ng'ate erina okubanga naye erina wejja ssente ekola bizinensi era ensi etakola bizinensi emenya abantu baayo paka era batuuka ne bagyetamwa
titwesanga wano nga ffe nakikunyonyonako nti wano state otera kugiraba ngeze kusaba kalulu kusiba ngeze kusiba ngeze nakusaba musolo mu bintu bisatu naye eggwanga likola kyokka waliyo ensi ezimu ng'ate yo state eyo kyayo abatuuze baayo nobeerawo ng'oli muna Uganda we have oil money nga bagamba buli muna Uganda buli mwezi tumuwayo $1,000 nga gulinga musaala gwe. Ku example ya government ya America mu kitongole kyabwe ekiyitibwa USAID wano kye kituyamba ku balwadde ba siriimu n'okujjanjaba abaana batya kugema ng'olowooza ssente za America yo yazijjawa nti baakwata ebyobugagga byabwe ne bamanya nti ssente zo tulina kuziteeka mu bino ebigenda okuvangamu tuyambeko n'abalanga n'abaffe abali wano bamativu kati bwetyo modern state bw'erina okutambula naye bwetolina kubeera nandowooza nti ssente z'amafuta bwe gava eri ngenda ziteeka mu bokisi nziteeka awo oba ngenda sooka nzirekeyo mu nsi ate n'ekirala ekizibu ekiriwo wano nti ojja kgenda okwekanga nga ssente ezo era ne bw'onaaziteeka eri era waliwo abagenda olinnya ennyonyi bagende ate batandika ozikozesa eyo ng'ensi temanyi oba okitegeera kati bwe buzibu obwagwa wano naye nga kyayogerako kituufu nti ssente bw'esukka obungi mu nsi esobola okukozinga inflation. Uganda eri mu kapasite esobola okusussa obungi ssente teri kisoboka kitya naye olina kubeera economist wa modern ow'omulembe guno oguliko nti kiki kyetusobola okukolamu ekyo tosobola gamba nti ssente zikususseeko ziri bweru wa ggwanga ng'ekkalamojja tebalina na kye balya tetulina leerwe tosobola gamba yatulema okuzimba East African Railway Standard Gauge Railway yatulema enguudo nga zi Express Highways Entebbe tulinayo kamu amasannyalaze gavaako Uganda Airlines ekaba bagamba Uganda ne weerisima amafuta neetuuka n'okusimayo ku ttosi amafuta gaayo tegasobola kununula ekonome yaayo kati n'ekirala kyenjagala okubula nti kati ye waaki abantu munyinyonnyola ye yali afubekiti nti yali yamunguba nti ensi ezisinga ezikoze ezigenze ne zifuna obuzibu obwo kye nayise dakidizi mu ntandikwa zituuka ne zigenda mu stage bayita diversification of the economy nti abasajja abo abawalabu bakirina bo beetegekera ensi myaka 2 nga amafuta gaweddewo bakirina mu ndowooza yaabwe balowooza galiggwawo era nga olunaku lujja kukyaga ggwewo oba si ekyo wajjawo tekinologi omulala taliyo n'owamafuta ng'amasannyalaze bwe gali kuba n'amafuta okujja kolo ye yaliwo ng'ensi erina kola ebiseera ebyo nga bakyakoza system engine ye yali esinga okubeera ey'amaanyi naye bazungu bali beetegekera ensi ng'amafuta gano tegaliiwo ne bagamba ekonomi zaffe katuzi era kyobona nti amakampuni ensi ezisinga ogenda okulaba nga zirina amakampuni g'ennyonyi oba okitegeera zirina amakampuni agakola eddagala naye togejonza gamba nti nno lwaki bakola kampuni z'ennyonyi ng'ate sente basena konsene kati bajja beetegekera obulamu obwo olunaku lwe lukyanga amafuta tegakola ki tegaliiwo naye kyenjagala okukubula kiri kimu nti sente z'amafuta we zijja olina okuddayo weetegereze endowooza y'omukulembeze abaakufuga akadde akeebeetya waba nga mbidde oba owedde kati wabeera nga abo oba owedde kubanga ne sente eri gy'ozitwala mu foreign reserves gy'ogamba gy'oziteeka bagenda zikozesa ate oluusi bakuwole naku ezo kennyini ggwe ate nga ze sente zo obanga agenze mu banka weewole ng'ate olinayo ne sente zo kakitegeeza sente zino singa ozikwata zibagamba musibaite zikizibwa kubeera wano sente zino singa ozikwata n'okola amabiiro g'amasannyalaze nga buli maka galina amasannyalaze nga buli mwezi gakuwa emitwalo 2 nga kwe gafumbira oba okitegeera nga kwe gafumbira kuba olwaleero mu Uganda omuntu bulina kwakozesa amanda ga 13 naye gwe teekawo embeera nga amasannyalaze gasusse obungi naye ng'abantu ge bakozesa buli kimu ozimba projekiti enene ez'amazzi nga buli maka galina amazzi kati nga mu utilities zino kuoba kyaginga naye nga n'obulamu bwabwe obufudde bwangu obulamu bwa bulijjo obw'abantu kati ensi ziri ezakula zikwata ssente ezo ne ziteekamu ze bayita mega projects omuntu n'atuuka nga bw'agenda mu ddwaliro teeraliikira mukazi we agenda kuzaala oba kumulongoosa tewakyali nsonga lwaki alinnyo okgenda bwagakaani oba alinnyo ennyonyi okgenda mu America teekawo facilities ezo ssente zireme kutuula eri zibeere domanti nabaddawo n'endowooza ti endowooza y'omukulu ono bano abapoliticians bano babbi bayaaye nalowoozezaamu n'endowooza nti oba balina stocks of dollars in their homes okitegeera nga bamanyi senga ekonome ya Uganda leero nga etugambye nti $10 zirimu $37 senga neebaka leero n'akadola kange ak'ekikumi n'enzukuka enkya nga $1
emu efuse ya 2,000 nze wano nja kuba nkoze losi mu wallet yange nja kuba sente zange zifuse nti kati $100 okuva ku mitwalo 37 je zirimu olwaleero zagenze ku 2,000 ziba zigenze bwedda ku 2 zigenze mu 2,000 bansigaze emitwalo 2 mu 10 ziba 2 wesigala ku 2,000 zibe emitwalo 2 bankoze losi ya mitwalo 17 kati nalowoozezza nti omuyaayo ono be bantu bano abastockinga sente obanga ono gamba nti ezibbiddwa ezitaliiko kunnyonnyola ne bazitereka mu nju zaabwe in form of dollar kati ye ng'alowooza kubanze kyemmanyi simanyi economics saabisoma I stand a chance to be corrected but I know pegging order y'essente zo value y'essente zo kati UK yagwa UK pound erina value okusinga dollar does that mean the UK economy a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kulw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo zolaba ku screen yo nti bw'okkiriza influx ya sente ezo ez'amafuta oba eziva mu natural resources ez'enjawulo zijja ne zisitifolinga sectors endala mu nsi yo nga bw'olaba farming nga bw'olaba ne manufacturing sector kati gwe ebiseera ebisinga ky'oba olina okukola okubalansinga sente y'obutagwa oba olina okukwata sente ezo oziteeke mu ze bayita mega projects oba okitegeera nga bw'olaba ddaamu project gye bazimbira emyaka 10 zireme kubeera eri nga ziri dormant ate nga newo tezijja kukosa ekitegeeza mbidde is not a good investor oba a good economist kati ye kyava atugamba dola weyitirira wano economy egenda kuggwa 1977 budaki kye yakola nga ewulire tendewaliddwa yakwata sente n'eziteeka mu project ezo ez'amaanyi so mbidde alowooza nga abadaaki aba1977 aba 1956 yendowooza gye baalina tulina amabanja mangi tulina a lot of incomplete things ebiri wano nguudo lere airport yokka girabe Uganda weyeteeka ku project okuzimba airport ey'omulembe. It can even take 7 years. That dollar money cannot be there in the... Gweka nyiri gwo kijeyo. Kwata sente ogende nakasongolo zimbemu ekisaawe kyasinze obunene. Gwe muntu gwo tewebuuzangako. Lwaki basajja bali bazimba zibuji Khalifa myaliro meka? Bakwata sente ezo ne bazinvesting awo. Ne bajja ne bamanya nti nno fete tulina mazike. Fete tulina nsozi. Tetulina bibira. Kati omuntu agenda kuva Uganda je ngaze ku Buji Khalifa kulaba kizimbe kiwanvu sente libazikwata baziteekaawo zabasukako obunyi naye tebaziseka buteresi kubeera eri so mbidde yatogamba sente ayagala bazigulirewo account fixed account economy gwali nayo wali ku 888 owa Karl Marx ne Friedrich Engels ne kwenti ensi jeje koma yekyuka bweti ekola ebyo tewali nsonga lwaki abawarabu bazimba Buji Khalifa bagizimba nga sente zibasuseeko obungi oba okitegeera ekiri ekibuga kyabwe ekiri ku mazzi Palm City oba okitegeera kati ewe ne bakolawo bagaye kateekawo attraction zino mu sente zaffe nezisusa obungi naye abaali basobola okukola bagamba nti sente katuziteeke omutenda gw'ensi yonna tuziterekeyo zibeereeyo kati eyo eba ndowooza ya mukulembeze ateefumiitiriza oba atalowooza ku bantu ba bulijjo nosobola diversifying economy nobanga tokyayimiridde ku mafuta wabula kati n'ebyobulambuzi mu context y'abawarabu bali eri nti abantu bava e Uganda n'agenda e Dubai kulaba kizimbe kiziko mazzi gabooka bagayita flying water babiki okitegeera n'agenda proposingireyo ne mukazi we kati bali economy tekyayimiridde nnyo ku mafuta wabula baagikyusa nedda ne mu byobulambuzi kati yeyo modern economics aliwo olwaliro soli gwe basoma wa Franz Fanon omukulu abadde ku economics wa Franz Fanon emyaka 2 emabega yes sir okay ekitegeeza omukulu mbidde
oli waddembe okutunnyonnyola gwe kyewabadde otegeeza but ife mu kutegeera kwaffe olunaku lwenzukka nga dola ya 2 tolina bw'oŋŋamba nti dola weba eri ya 2 akasawo kakyali akaseminti ku 3 kakaaga kaba nako kalina okukka kabeerenga kagumu kitundu kitegeeza nga olaba amafuta bwe bagayongeza ebbeeyi each product eyongezaako ssente bwe bagasala ebbeeyi each product erina okusala ku ssente automatically naye yalinga agamba nti amafuta gagenda kukka ebbeeyi naye nga ziri price zisigadde zezimu simanyi but banafuna beeconomist ba mulembe guno oguliko gutambula nasoose okwebuuza nga UK paundi yayo weesinga dola does you want to tell us nti economy ya UK yagwa ate nekirala katono nga tumaliza kanti Uganda have a better rate okusinga ne pound njagala okubula kiri kimu nga tumaliriza ku mulamu ogwo nti ensi zonna zifuna amafuta zirina kuddayo nesooka zifuna olusirika amafuta kintu kizibu nnyo naddala mu nsi ezigafunye ebiseera ebisinga nti wano lwaliwo mu Uganda amakampuni gali 2 agakutte omumuli waliwo Sinoko newawo ne Total Energies naye boddayo neweebuuza nti newe tuli olwaleero wano bameka abaakafuna mu mafuta muno oyinza okwesanga nga tebasukka bantu 5 nti ekisooka bagafuna nga bagenda bamanya pipeline wegenda okuyita ne bagulawo compensation bwe yajja eyokulira abantu be bazifuna ne bavaawo bo bakimanya emyaka nga 15 mabega ne bakwata abaana baabwe ne bagenda mu America ne basoma oil engineering oba okitegeera era abaana abaabwe bakoze eki bebakifunye bali qualified wadutukidde olwaleero abaana bali olwamala okusoma emirembe bwe bagiranga beetaaga omuntu nga alina experience ya myaka 7 era abaana abaabwe bakola ki bebagirina kati weekanga oluusi nga amafuta gabategakwatidde bulungi omuntu wa bulijjo oli oweri ewaffe wansi ebbinga ku mwalo omuntu w'enjero eri wansi ku Nairo ayinza obutagafunamu wabula n'awulira mawulire nti twalina amafuta omutuuze w'e Hoima ate ye n'akugamba yali displaced ne bamuggyako ettaka nga bagamba yona tuzuddewo amafuta ne babasuula eri mu kampu kitegeeza ye teyafunamu blessing mu mafuta yafunamu kaasi omuntu ng'oyo gw'oyogeddeko bw'anaawulira n'agamba n'amafuta sente tezikkirizibwa ttegeko wano ayinza n'okwebuuza ki ekyatusengula ku bibanja byaffe muzimbe airport okitegeera mugenda kusima ebintu because abantu beeyo abali ku base y'amafuta babonyebonye nnyo n'okusinga ffe abali eno e Kampala if you read waliwo story gye nalaba ku NTV ng'eraga how people were displaced eyo Hoima eyo abantu baba displaced nga babagoba because government ejja negamba okusaliza wano olwonna kino ekyo n'ekyalo tugenda kuteekawo airport kali nefunawo land road owaawo omupya yalina ekyapa kyawo gwe baliyirira abantu b'omu kyalo babeeranga na bibanja tebalina titles so anyway nja kwetaagayo economist yenna gy'oli professor simanyi oba oli economist naye kowaŋŋambye oli professor oba kemanyi nti oli professor badde mmanyi ensonga ogitegedde we stand a chance to be corrected ennyinyo gyennyonnyodde ye muntu wa bulijjo kwayinza okitegeerera okay omukulu Alex Mukulu yavaayo n'agamba ye okusisinkana President Museveni anywa obutwa n'afa okitegeera bwe yafudde ne bagamba nti omukulu state government nebeera nti bigambye teyakkiriza oba tennakkiriza ng'olonda abantu ngaabo singamba nti kiki naye Museveni yabalonda mwebaze okulaba nti ne mu entertainment waliwo abasaana okukola mwebaza mbadde nsaba naawe omwebaze nze Alex Mukulu nnyo obutwa bw'emmese n'enfa Alex Mukulu anywa obutwa bw'emmese n'akola ki n'afa eky'omukisa omubi yafudde kati ate nga twetaaga okugenda ku state tugambe nti omusajja ono abadde legend mu industry eno omuntu bamuwadde state burial kati katono nnyo ku ekyo ekyamazima kitalo nnyo ekya Alex Mukulu naye era nga womanyi obuzibu obwagwa wano nti omuntu osobola okufa naye nga takumanya ate najja mu kamera neyeefula abadde akumanya ennyo nti Alex Mukulu abadde amanyiddwa ng'omusajja nga kizibu nnyo omusanga ze tuyinza okuyita controversies naye neewuunyiza nange nalabye omu ku basajja abamu abamanyiddwa wano okutunula mu kamera n'agamba nti abadde mukwano gwe nnyo ate teyategedde nti mulwadde
oba okitegeera nti ebiseera ebisinga oba Uganda eri ku stage erisooka ery'amawulire okuva social media lwe yajja koyogerako ndooza ke ate nkole speech ntono tukoye alo tukoye bwe tutakola ne mufuma bwe tukola ne mutufuma bwe tusirika ne mutufuma bwe tutasirika ne twogera ne mutufuma tukole kitukoye bameta SPD Charles James Senkubuge post generalye nengamba sijagenda kuzika Alex Mukulu nene ngamba who is this angalo kuzika Alex Mukulu ngatugamba kye twakoze mbutule wa Alex Mukulu tuube mpale tukoye we are fed up to here abantu omuntu bafa omukulu yabadde Frank Gashomba yes sir eyavuddeyo n'agamba Alex Mukulu afudde bunaku era abantu tebamuyambye era yabadde mukwano gwe yanyigidde nnyo n'abasawo abantu bamubuuza ebibuuzo oba otya mukwano gw'omuntu n'amala omwezi nga mulwadde n'afa obunaku kuba yagambye alina n'essente zadde sobola omujjanjaba then n'ateeka blame ku bantu bano basenkubuge aba art buli omu yazze yennyonnyola kunoza ensonga gy'obaddeko kati kyebadde nkugamba nti obuzibu obwagwa wano abantu abamu beefula necessity nti teekwa abalina okwogerako buli kimu era nagamba lumu waliwo wano omulamwa ne ngamba ogusijja gwogerako kizibu nnyo okubanga buli kimu okimanyi nagamba nti waliwo emmumbwa bagiyita mukalakaasa emmumbwa ya mukalakaasa eyo woba tolya nnyama ekuzza ku nnyama woba tolya mata ekuzza ku mata wabaawo omwana ameketa amannyo ekiro emuwonya oyagala passport ekugikufunire emmumbwa eyo sirabusizi ennyumba eremedde mu madinisa emmumbwa omukyala yakubula emmumbwa obuze oluzaalo omusota gukulumye embwa ekulumye emmumbwa yemu kati ne wano twafuna abantu bebayita ba mukalakaasa mu Uganda olwaleero nyenze ndowooza Alex Mukulu abadde muntu wambala era bwoddeyo n'olaba banna abasinga bebadde bazannyanga badde mu katemba nti ate okuba abadde outstanding abasinga bonna nina bakusomera ba Charles James Senkubuge bandu Benon Kibuuka tatisi ye ekigambo kye kyasigala kigambo kye naddala twatuukira mu kazigizigi nga bannabitone bafuuse bamwanjo oba bafuuse omumuli ogw'ebyobufuzi okuva mu 2021 nti obadde toyinza kumwawula nnyo n'amazima obadde toyinza kumwawula nnyo na muntu alina mugongo nti kyeyagambye leero Alex Mukulu bukiki ekyanga era kyayimiriddeko kati nze ndowooza gavumenti eteeka okuba ebadde mumanyi nti si musajja waayo weewaawo ng'ate baatambula nabo abasinga baki mikwano gya gavumenti bateetera nayo oba okitegeera naye nga ye ng'omuntu nga ye yasigala akazinga ke ng'omuntu nga si musajja waayo nze ndowooza ekya state baliyo gavumenti nayo yagezaako jasi kumuowninga naye ndowooza batekuba waddewo factors endala gavumenti zetayinza kontana nazo negamba katumwesonyiwe oba okitegeera simanyi obwatuukidde gyo bakomye kuki naye nze ndowooza nti ku bigambo byabadde ajogerera olwaleero abamulinako obuvunaanyizibwa ng'abaana be nze ndowooza bandibadde ba mitima mitono ate okugenda osaba state baliyo bandibadde bamuleka n'aziikibwa kuba kyensuubira ntayinza sigala ku nsi ye ng'omuntu emikwano n'ab'eŋŋanda n'abafamire basobolera okwezikira Alex Mukulu nze ndowooza nti legase gyalese ennene eri bannabitone abagenda okuddawo nti osobola okubeerawo akatono ke wafuna mukadde wabeerere w'amaanyi n'osigala ng'olya kwako ppaka ate n'ekirala nti omuwendo ogusinga olwaleero Uganda weetuukidde olwaleero nti lyerinnya lyo biki ebikuvaamu ggwe Zanero ne wanayita emyaka 5 ng'ovudde mu kantu kano ke tulimu olwaleero nti gwe kennyini ogenda kwepositioninga ng'osigadde nga musingo kuba olwaleero Alex Mukulu wadde bamuyita ng'omugenyi omukulu naye ate nga ate waliwo abalabe bayita nga bakyasobola kubayita oba okitegeera waliwo omu eyadda ku TV ndowooza omanyi gy'akolera era buli omwaga nti muganda waffe ono yatuuka atya wano olwaleero naye kyabadde akola si yekka yali asoose okukikola nti waliwo omusajja bamuyita Ismail Kadera
yali nzalo ya Albania azalibwa mu 1936 January nti yesanga mu kusoomozebwa yawandiikako omuzannyo nenga olawero gwa Alex Mukulu baguyitanga the General Commander of the Dead Army era gwamuleetera nnyo obuzibu myaka gy'enkaga paka mu myaka gy'ensanvu nti newe yatuuka ekiseera ng'omukulembeze yali aliko ebiseera wa Albania yamuyita bateese era omusajja yasigala asigadde ku nsonga eyenkulu yennyini era yekanga adduse n'agenda ne buwaŋŋanguse nti ebiseera ebisinga abantu abali mu art asobola okufuna okwolesebwa n'asiga ekifaananyi naye obuzibu nti mu nsi gye basinga okubeera nga zabanakyemalira ne bw'owandiika omuzannyo ng'oluusi kwe kubadde gw'oyagala omukulembeze ayinza okulowooza ozannya ye omanyi bagamba nti awali omugenge tebafunyizaawo ki tebafunyizaawo ngalo nze ndowooza nti Alex Mukulu n'ebirala byonna ebimugenderako yoyo abadde Alex Mukulu takyayinza kukyuka naye kyekiri kyekugambye nti obuzibu obusinga bwe tusanga nti omuntu agenda n'afa ng'oluusi n'omuntu abadde na mukwano gwe jasomo oluusi okumanya mukubira jambo naye abaye akafa ne bajja ne ba owning omulambo gwe ne beefuula abadde bamulumirwa ennyo n'okumumanya yesebo yagambye mukwano gwe tajja nagenda kumuziika aligendayo kulaba bijja ani akukkiriza ku bijja by'otaaziikako yagala ndayeko omuntu alumba ebijja by'abantu nga si wa kika si wa Luganda mbwaze kulaba ku mukwano gwe ku bijja anyway that aside yesebo Mukulu nga ye legacy ye oginnyonnyodde bulungi era n'ebizibu ebiyinza okuba nga bimunjidde kubanga we yazannyira kyoga mu byani alina okuba yali akolagana bulungi na gavumenti ne bwe tutuuse mu politics ono aliwo olwaleero yalaga nnyo nti musajja wa Bobi Wine era woba olaba obutambi bwe obw'enjawulo azze aliwo atyo Alex Mukulu nga ggwe mu politics because tavangayo gamba nti wa NUP but he was a nationalist olowooza legacy eyo omuntu ayinza gikuuma atya oba ayinza kugifuuka atya kati kyolina okumanya kiri kimu nti abantu abasinga badde mu kugezesebwa naddala bali mu katemba ne mu art ne mu kuyimba baasalawo ne bambala olugoye olutagenda bavaako naye ng'ate baba bagezaako okulubajjako lugirako ennyama njagala kuwa example ya plasta ne bagikuteeka mu bbwa nti bagezaako gigagambulo gijjako yeekanga owulidde obulumi bw'otawulirangako ebiseera ebisinga kati Alex Mukulu yayambala olugoye olwo olwaliro okumanya omuntu ali ku sayidi y'enkyukakyuka n'atali teyeetaaga kuvayo kwambala kakofiira oba na ovulo jasi ebikolwa byo n'ebigambo ebikuvaamu bimala bumaze abantu okusalawo ne bamanya ne bagamba ekyamazima nti ono atambula naffe ono kye tulowooza kyakola ki kyalowooza nti waliwo olunaku lwe lukya nga tekyetaaga nnyo kubanga wasoma nga tekyetaaga nnyo kuba kunnyonnyola nnyo waliwo omusajja yajja n'alugamba nti we baali bajjako ekkomo ku myaka mu 2018 TV zaali 2 nti yali ku TV emu n'alaba profesa omu mu byobufuzi nga nnyonnyola nti lwaki ekkomo ku myaka girina okukola ki girina okuvaako nga munnyonnyola nti ate biki naale ku TV endala kwaliko omugenzi abiriga nga mugenzi abiriga ye agamba nti ekyamazima ensonga lwaki tujjako ekkomo ku myaka twagala muzeeyi Museveni akomewo yeesimbewo oba okitegeera ng'abantu bonna babiri akola ki ng'agamba nti profesa kyamulema okunnyonnyola naye abiriga nga ataasoma nnyo kigenda wala nga yaziga ekifaananyi ekiki ekituufu kati Alex Mukulu abadde ali mu kifaananyi kiri ekyabiriga ekyogera amazima oba toyinza kumwawula n'amazima nti toyinza gamba nti Alex Mukulu ewuwa abadde alina ennyumba amatiba ono b'emmotoka ez'ebbeeyi ezimalayo naye atalika yatuuka n'afuna we yakoma n'agala ekyamazima byenfunye mu nsi sikyayinza kwongerako birala guno gwe mutemwa gwe Katonda gwe yanteekera gwe nnina okugenda nagwo sirina kululunkana nnyo na byansi oba okitegeera nina n'abamu be nalabye ku lumbeerwe ng'oli akulaga yeefudde kalabaalaba yafuuka MC kati omubaka omu yali mubaka wa paalamenti ng'akulaga nti yafuuka ne MC kati ye Sakwali nti obuzibu obwajja wano nti visibility yafuuka obuzibu osanga omuntu nga buli kimu ayagala akyogereko ate buli mwamu alabikirewo ne weebuuza nti ani amusasula omutuufu oba okitegeera visibility yafuuka obuzibu kati Mukulu ye nga ye legacy ye mu byobufuzi ne mu art
toyinza kugamba nti nno agenza abantu bamwevuma. Agenza akyali omu ku abo abatono abantu gwe badde bakkiririzaamu. Kyakubiri nti mu mbeera yonna ebaddewo Gambia yakolaganako ne General Museveni oba ne gavumenti mu 28 mu Kyoga 29 27 kyekyabaawo okusesetuka nadde eno ng'ate amanyi nti eno gyaze teri ssente wabula ate eri gyava ssente gye zisinga. Oba okitegeera kati eyo bagiyita mizi mu Luganda mizi. Oba okitegeera nti omuntu otuuka ne weerekereza gwe nkigamba nnyo nti gwe waliwo emirimu gy'otasobola kukola tokyasobola kuddayo zina kalyoki. Sisobola. Sisobola. Nga ne baba bakuwa miliyoni buli kiro ogamba akyamazima ogukoze eki? Tokubye nnyo. Ng'amazima agakaawa. Nga ne bakuwa miliyoni tokyasobola kuddayo kwambala kandawe yakudda kuli kuzina mazina ku stage. Kandawe yasikambala naye ama miliyoni ekiro zina kalyoki. Kati gwe ekyo kyogaana. Ate eriyo abasajja abakulu ab'ensabe weegomba nga nayo giba mitwalo 23 aga tugende oluddewo tekako omuziki nzine. Oba okitegeera kati okwerekereza okwo n'okukkuta. Oba okitegeera nti yalina omutima ogwo ogukkuta n'agamba byesaafuna mu buvubuka sikyayinza kubifuna. Kati yo Alex mukulu ssebo omukulu gw'ogambye yafuuka kabalaabalaba. Twabadde n'ekivulu kya King Saha. Yes sebo. Statement yemwe yamuvuddemu yabadde nti King Saha wabanga opposition yabadde n'abantu abawera emitwalo katugambe 3 yabadde n'emitwalo ng'esatu ekololo. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Kyekyamuganya okuduumira abantu ab'emitwalo 3 mbo bagende ku State House nga yagamba ekyo kiraga wa government. Ekivulu kya King Saha we twali wano wakyogerako ne leero kyawedde nga ye number 1 mu East Africa kubanga teri yali akikoze ba Diamond bazaawo baani teri yali agobeza abantu kololo ye yasoose era we senga sichi ayinza okwemenyera rekodi ye senga bamwongera kuba Saha yabadde ne capacity ekuba kololo ye emirundi 2 ng'ebooga nga olaba Shiba yakuba Serena 2 days n'agikuba ku Friday n'agikuba ku Saturday. Yabadde Saha asobola okukuba sheeyo ku Friday n'agiddamu ne ku Saturday nga ekyakola ekintu kyekimu osinzira ku bantu be bagobye okufuluma. Omukulu yagambye wakitagambye abantu genda ku State House. Kati okuva mu mwaka gwa 2016 mpaka 2017 omwaka gwali gw'amaanyi nnyo mu Uganda wano ku ndowooza y'abantu endaba gye balabamu ebintu. Okuva mu mwaka gwa 86 okutuuka 2016 walingawo narrative ezajjanga ne zivugibwa abantu ne bazigula ate ne zibeera ntuufu. Njagala kuwa ekyokulabirako nti bateekateeka okwokya amafuta ne petrol station. Baleese ebipiira baguze ebipiira buli maka galimu ebipiira bagenda kwokya amakubo. Endowooza eyo propaganda nti mu mwaka gwa 1903 waliwo philosopher mu Faransa bamitanga Pierre Boadi yajja n'endowooza gye bayita doctrine. Kati mu doctrine nti omuntu ayogera ekintu n'ekitaliikana ekifuuka amazima. Oba okitegeera totuula ku siga eryo ewabirabanga edda mu kyalo ojja kukona tojja kuwanvuwa. Temwera kiro enviri tebasala ddi nti basala njala kiro wokongola obuntu ku ntula tobusuula muki mu lujja. Oba okitegeera kati bakita dokisa nti obuzibu bwebugidde olwaleero nti abasinga benalemu apologies oba bali ku side eyo bakyalemedde mu ndowooza eri yaliwo ebbanga liri lyonna eddala eddene bakyalowooza nti abantu bakyasobola okutambula n'endowooza yaabwe eyo. Naye njagala kunnyonnyola nti ffenna tuli wano ne waliwo kye mubuusa amaaso. Okimanyi nti abali mu gavumenti munda baayagala ekivulu kisale ku King Saha nakyo mu ndowooza yaabwe kyalimu mu mbala baleko baayagala ekivulu kisale Saha
kubanga bafunemu ki ekivulu tekyali kyasahanga omuntu yali alina mwe yeekwese mu Kyagulanyi omunene era kiba kumusala ne bagamba nti abantu tebaalabiseeko twalabye butebe bwereere wandiwulidde ebigambo ebyandifubutuse okuva ku olwo Kyagulanyi okuva yagende bweru yaggwamu abantu tebakyamukkiriza yandibadde narrative munyagwa n'ensereko gye bandibadde boogera n'ebigirwa kuva ku olwo by the way ogedde bigirwa yamaze nakkiriza nti Kyagulanyi okugenda ebweru kyali kituufu kati wasigaddeyo omu munyagwa yekka atanaba kukkiriza n'ensereko basigadde babiri n'ensereko naye tannakkiriza n'ensereko yakkiriza Gashumba nakkiriza kati bigirwa yakkiriza kati munyagwa atanaba kukkiriza kuba luli wali ogamba nti basigadde babiri bigirwa ne munyagwa kati nekira kibale njagala okubula nga sinnabakeerabira nti ekintu kino eky'abantu okujja abangi bwe batyo kirina ripple effect ku gavumenti ne ku Kyagulanyi ng'omuntu one kitegeeza nti Kyagulanyi akyalina organization abilities esobola okukunga abantu n'aboganizinga ne bakola kyayagala okitegeera kuba bw'ayogera bakola ki bawulira kyakubiri nti bano okuwa ono kololo bo baali babala kyekikulu Munnayuganda ng'omulala yenna nga wogenda mu ddwaliro lya gavumenti okujjanja kyogamba osobola okutuuka emulago ne bagamba wagwa oliwo opposition tetujja kujjanja bate kuba baali balina kye babala ekisinga kwawo kyotayinza kusanga mu mawulire ga bulijjo okubukedde oba ku vision ku front page oba okitegeera mu mbala yaabwe bate kuba baali balina ku kindowooza egamba nti ono ekivulo kiyinza omusala bwe kimusala tuba tufunyeemu baba bafunyeemu bwe baali basinga ofunamu naye kyolina okwebuuza nti saha kye yakoze toyinza kugamba nti emuyimbi yekka asobola okukikola abalala bangi abaali basobola okukola ekyo naye ki ekyabaviirako ate bo obutatuuka wano saha waali olwaleero kiki ensonga yali emu bugumiikiriza oba okitegeera saha kyali olwaleero alien singa yabeera consistent yali asobola okukikola naye oba okitegeera nagwe nabadde nkigamba nti bw'ogenda mu ssente ezifunibwa abayimbi ojja kwesanga nga saha oyo buli wiiki ekitonya akola miliyoni esukka 6 ng'akubye showmaker nkubalira bw'aba abeera n'okwanjulwa ku Lwokutaano kuba ntera okulaba Makagedo speaker ng'ataddeyo vidiyo akyusa bukyusa kooti naye ng'empale n'ekkanzu bye bimu asobola kuba ne kwanjula nga si kwokka ku Lwomukaaga ne Sande kwokka abeeramu n'emikolo nga 8 ye kati gatako show z'ekiro kalo gateko zaakuba okuva ku Mande paka Lwakutaano kitegeeza wiiki asobola okufuna miliyoni ameka 5 omwezi bwe bukadde bimeka 2 singa naye yeetaka mu mbeera n'agenda ne bamuwalumu 5 yandibadde akyabojjerera zino endala okyegere kye ŋŋamba negomimbi ng'afuna ssente ekyo nago nabadde nkigaba bakiyita music economics oba okitegeera obiyiyiza bajja ebiri gyekiri music economics genda awo nyininyini kinderemu wano kiwandiika endawo wadala gyekiri kubanga Profesa Koko leero sigenda kukkiriza kuntwala economics okigatta nekifuka ekigambo kimu music economics Profesa Google tekimanyi the study of how money, goods and services work in the music business. Akiri music economics. Gwe lwaki okyogera nga kiri kimu music oluzungu teroliyo lweyenjeru. It is music economics. Okikiriza. The study of how money, goods and services work in the music business. It looks at how songs, concerts are made, sold and priced, and also looks at how artists, labels and streaming platforms share profits. Okitegedde kyegambye nti singa yagenda n'ebibiri biri bagabo b'ebisatu yandibadde takyasobola kufuna zino
oba okitegeera naye kati azze n'azifuna lumu njagala kukubuulira nti saha wekyamutadde olwaleero waali ateekwa okuba afuuse ya disitulikiti oba olupima abayimbi abalala kwe balina okukopera kati yasetinga price value kwe bapimira afuuse olupimo ye dollar petrol dollar oba okitegeera kati ye music dollar mu Uganda bwe kiri King Saha ekirala nti kyaleeseewo endowooza mu bali abagaba ssente eri bazigabira abayimbi kubanga ojjukira nga twakava mu covid kano kakulu bagendanga ewa Genosale n'abawa ssente bategeke ebiki ebivulu mu bivulu Genosale bye yabawa okutegeka mulimu ekyakolanga kino ekyavaamu ssente ng'ezaavudde mu kino tekiri baawo bakyayinza okuddayo eri abongere nti yatemye pipe ebadde ewa bano abayimbi bonna ne bapromota ssente okuva ewa Genosale okitegeera nti endorsement ya Kyagulanyi gye yamuwa ne Kyagulanyi yali namuselfish interest ng'ezize ng'omuntu n'agamba gwanga mujje kati bw'agamba nti gwanga mujje yakimanya nti ono agenda kukola statement egenda okuleetera bano abalala mwenaale mu gye badde bajja ssente z'abayimbi okuddamu odithinkinga kati bwe banaddayo omukulu nga bagamba Uganda sing like that boy muddeeyo mukole King Saha kye yakikoze tutaddeemu ssente abaafunamu tabasaha abakyagulanyi nti bano bafunayo ssente ne bajja bakutawaanya okumala emyezi ebiri ebbanga lye bamala nga bakutawaanya oluusi bayinza okukutawaanya ate ne bakujja ne ku mulamwa kati abo yabaziise tebakyayinza kuddayo okufuna ssente eri anti eyali abawa ssente olabanga bwe bagambye nti waliwo endowooza yabadde egamba ekivuluse nga kisala Saha eyali abawa ssente tabawangako ssente kuyimba nnyo yali abawa ssente balekerawo okuyimba because bye bayimba yali tabyagala kitegeeza baali ye yali afunamu bo nga be batafunamu yali escape route wano olwaliro singa wajja omuyimbi omulala asobola okupulinga crowds eza Saha zapuulinze ng'awagira gavumenti kiba kirina effect ku byobufuzi by'opposition olwaleero nagamba nti omukulembeze yenna abaze ovuganya status quo aba alina constituency eri gy'ava oba aba alina amaka mwava oba factory mwava kati Kyagulanyi factory mweyava yali y'abayimbi kikkiriza okigaane gavumenti yali erina omulwana ng'emutunuliza abayimbi nnyo okusinga gavumenti te-employing anko basawo oba okitegeera te-employing anko basomesa kujja kulwana aliwa oba bannamagye kujja kulwana Kyagulanyi yali erina okuba emmundu ng'egimukuba egimutuuza mu bayimbi kati bw'ajja noono katono nnyo bw'ajja noono n'akulagana nti asobola okupulinga ennamba zino kitegeeza olutalo aba aluwangudde ttaano bwereere kye balenda okugamba ekitegeeza mu lutalo olwa industry ya music Kyagulanyi yawangudde abayimbi bonna be baagula muvume Bobi Wine mukole wemuti mukole concert ba promoter katono nnyo byonna yabawanguza omuyimbi omu Kyagulanyi bw'ajja n'amanya nti olutalo lwano lwali lwakuyimba ebiseera ebisinga yanoonya emikago gy'abayimbi wa walina okwekwata najja ne yeekwata ku bamayinja najja ne yeekwata ku bayimbi abalala awo bonna be walabanga bonna ne batandika okugenda nga bali akasente Kyagulanyi n'asamalayizinga music industry yonna n'abayimbi bonna najja n'abakwasa omuntu omu King Saha kye yafunamu mu kino kyali kimu nti King Saha teyeesigamanye okumaanyi ga Kyagulanyi gokka wabula n'endongo yali agirina oba okitegeera nanti King Saha ateekawo omuzindalo nga bwe tutudde wano n'ayimba ennyimba 8 nga tanazikola mu studio nero gamba akasajja kabasi oba okitegeera kyokka ate omuyimbi omulala akweka music we mbu bajja kubba oluyimba lwe naye Saha almost buli weekend ateekawo omuzindalo gwe n'abeera nga akubamu endongo ku sample ennyimba zagenda akotako kanneewuunyisa kuba omuyimbi omulala yenna agamba totaluyimba producer video gikola ogitereke tolutanga terunatuusa date Saha ye ateekawo omuzindalo gwawo n'akuba endongo ku nnyimba nga 4 kati ng'azibalagako nti zino zijja kyenjagala okubuulira ssente gavumenti zeewa abayimbi bali bonna kati yazudde omutuufu aliwa gweyina oggula asigaddewo ali standing emafi gwokozesezza wali nga munene okitegeera kitegeeza olina kumutta buti oba omuteerewo etteeka kuba ekyomugula tekikyasoboka ku mafi gwombalidde ate bagenda kugula bakuwa eki bagenda kuwaayo ekisawo nga kamiri weetiki naye kibeeramu mmeka
kati kubula nti mu lutalo eti yabadde music concert yokka era wabadde power struggle lutalo lwa byabufuzi kati osaawa aba yabadde n'amaanyi ga Kyagulanyi oli we yabuuliza lwaki teyagambye bantu genda ku State House twagala naye tumuddemu kyenjagala okubula kiri kimu nti omuti ogwo ogulaba eri abagutemye embazi negwe teberezaamu negumala negugwa negwe teberezaamu olunaku oli luyasooka okugalula embazi esooka ku muti omuti ogwo gwenyeenya kati system ebaddewo emyaka nange onaagikuba toyinza kugamba nti nekigererwakyo va wano dde wali context ya Muhammad Nsereko yaliko wano MP mu Kampala Central nga waali wakiikirira State House mweri infact nga nawo kasuka ejjinja lituuka wakiika atubule ebiseera ebyo we yabeerera nnyo ng'avuganya gavumenti yakasuka y'amayinja ameka pozi era yali opposition era yali eno yali independent yali wenale naye oweno yatuwako n'ekiseera nga abantu bagamba nti president addako naye olwaliro yaseseetuka n'ava gye baali bamusuubira kati yafuuka MC ku nnyimbe ogambye yewe yali MP we yabeerera MP nga w'amaanyi si yewe sigiri yali owe sigiri eteta zaake yasooka okukozesa ekikundi kya zaake ekyo ekyesigiri zaake sigiri zaake ye yabagambanga genda wa Kadaba obuzibu obwagwa ono natumayo mwana ono gwe walina ngate gwe wali wasasi wa byabufuzi si wa byabufuzi talina kifo kyonna kye yesimbe munupo ali mungani ng'omuwagizi yesereka atubulire nti ebyobufuzi yabivaamu yafuka political commentator tuwamwa tobuzize ekibuuzo gwe waliwe mu byabufuzi era nga bakusuubira ego president addako era ng'oli MP mu constituency eyo yennyini gy'ogamba munno mbwagendeyo wali gwe wakola action kyeyalaga nti kale wali oyagala okugendayo kati n'ekirala kyenjagala okubula kiri kimu nti abayimbi bonna olwaleero ekiseera kituuse bakkirize nti Saha alina omwaliro kwali be yasangawo kwe balina okugenda bakkirize nti nno alina ku mwaliro waatuuse olwaleero nti ebiseera waliwo wekituuka Zanero n'oba mu kye bayita obudde bwo Saha ateekwa oba ali kussa olwaleero nga sho asobola ogiyita ku makya nga yalweggulo nejjuza ngali eni kye yakolako naku bbiri n'agamba tuli ku Freedom City nti ne banagamba nti gye bujja wano bagenda mu mmawo mu Kampala n'agamba atagera gitekera mu Lwera era Lwera alibonga kati waliwo ekirabo kituuka ng'oli mu biro byo baduufu ababadde bamuteeka mu Big Firi omanyi esseeryo lyoyogerako nti kwali mu Uganda tulina essala lye bayita Big Firi gods of all time wabaddewo ababadde n'endowooza nti Saha twandimutadde mu Big Firi tulina be tulina okugjamu oli wandowooza eyo oba tannatuuka kati Big 3 yakyuka nnyo okuva yajjamu ebyobufuzi eri abakkirizibwa okukozesebwa ate bayite nga bakozesebwa enjubi zombi nti Bebe Cool ye yali amanyiddwa nti weenaalemu ne Bebe Cool obuzibu bw'alina ntamanyi amukozesa mutuufu nti Kyagulanyi akozesa Bebe Cool ne General Museveni akozesa Bebe Cool atya oli akolera president Museveni kati njagala kubuulira kinene Mama Full Figure gwe olowooza nti Full Figure mu kujja mu Nuupu Kyagulanyi okumuleeta ku katebe yani yali akozesa mune ku bombi Full Figure Ronald Mayinja Bajjo Nabitex nga bakyali mu people power ku bonna Kyagulanyi naye ani yali akozesa munne Full Figure nina dakati lyongo oliddamu nnyo erinnya asaagala kulyo Ronald Mayinja Ronald Mayinja abakusigala mu Nuupu n'atalya gwe mu ndowooza yo ne Bajjo wali olunaku lw'obalaba nga bagenda fuka ba secretary general ba Nuupu wali olunaku lw'olaba Mayinja afuke vice president wa Buganda nga takyuse kyali kisoboka kyantuddemu ku myaka kyantuddemu emyaka kyali kiri next to impossible
Kitegeeza baali balina party gye balina okuzanya bo gye bataamanya. Oba kitegeera nti yagubeeteebya ekyo omulimu gwabwe gwe baali balina okukola omukulu kweteeba kati omulimu gwe bakola gwe mulimu Kabanda gwakola mu PLU. ayiro bo wangamba bati nti President Kyagulanyi yakwata mpuga n'amuwa omuguwa yeetuge omusajja oyo wekotuwaka namugamba temufaayo gugu gomanyi kyogukozesa naye ng'amanyi wawogguka kati ne bano we baali baguwa omupiira bagweteebe kyeyafunamu kyali kimu bano be yali asobola okukwata bapublicizinga ekintu kye kyatambuza kyakubiri ng'amanye essaawa yonna bagenda ggulwa agaziye ensaasaanya ya opponenti we eyajje n'omusome nti essaawa yonna agenda bayita abagule yamuteerawo baalina okuggula akuteerawo b'olina okuggula oba okitegeera amma kuba amaanyi ge baalina lwaki we yatuuka olonda ba national coordinator teyabawa mu ntandikwa nga tebannaba naggulwa ekitegeeza ye yali yabategeka nti bano be baligulwa olina obeera ne escape route kuba wamma wabanga yali tabakozesa obanga yali tabamanyi we yakolera ba national coordinators at that time these people were so powerful nga baamanyi yaleeta amannya nga tetugawuliranga nako era kuliko neyayomba n'agamba n'ekyobwogezi ne bakinyima kale baanipadde ekyobwogezi ne baleeta omwogezi Ssennyonyi bwe batalabangako bagamba ono yakubirawa baaliwa bano baali luddawa nga tukitandika kumbe omusajja yalingayo ataako ate mbadde sikamanyi woba okola kampani oteekawo ko ab'okugula omulabewo n'omuwa ebyokukola Amerika kyekola webegenda mu lutalo ekimayo kensi ezirina okuba n'abanaategulula bbomu abanaakubwazira ndi mayini nejjanga yeeyitawo bwetuuka audhu billahi min ashaitani rajim bismillahi rahmani rahim assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bbula ly'abaana gwayalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo zolaba ku sikuliini yo negera n'ekimeeza abeewaabwe nereeta ez'Abamerika ne zizimba enguudo ne zizzaawo infrastructure n'entindo zonna n'abanaakola mu masengejerezo g'amafuta abeewaabwe abanaakuba abatujju balina kuba baffe be bakubwa bbomu bakuba landi mine bakola ki ekizimbe tekigwira yinginiya kigwira poota ekizimbe tekitanga ku yinginiya yakuba pulaani naye kyamubuutikidde kikuba poota olina okumanya oli poota oli ki kati ne mu politiko gundi formation yonna omuntu yonna ebiseera ebisinga olina okumanya woogwa watuufuwa nkufuna oba okitegedde kati byeyo byofuza ebizanyibwa kati nga tumaliza ku kintu kya King Saha nze ndowooza nti kyalowooza kyekyo kyennyini kyali kingi kyali kyennyini kyalowooza kyekyo kyennyini kyali ali mu biro bye abulendinga n'abantu ba bulijjo yagaana okukyuka oba okitegeera nti ali izo obulamu abutambulanga buli n'ensonga endala yonna gye njagala okubulira yino bwete ebigambo ebitambulwa nti King Saha yazaala muwala wa General Sale ensonga eyo lwaki tetugireka katono nnyo kale just olugambo olwo lwokka olugamba singa lukwata n'olujja ku Saha n'oluwa omuyimbi omulala nga yakola ekyo yandibadde akyabuuza nga tatambula nga akuwa bantu mbooko olaba oli ababubi na nnamba ya munene mu ssimu ababwezi nnamba ya Jeno mu ssimu ye n'asooka kuba buli kyetaagisa ate omusajja olaba ne obukakamu bwasigadza nga alina kati njagala kukubulira nti mu bulamu buno obwa bulijjo zano kantu tasobola kutika kyotasobola kukola olaba lwaki toli musawo
tolongoosa mulago kalwa tasobola kutikka kulongoosa muntu nenyinyala nnyo era wandibadde oluusi wenyinyala abalwadde kati Katonda akutikka omulimu obuzito bw'osobola okwetikka kati amaanyi saha gaalina n'obuzito bwe yeetisse mubaliwo yasobola obwetikka toyinza gamba nti agwiridde kigwire avudde eri agwiridde kigwire era ne biwalaba abala bonna bonna abaali baagala otambulira mu ngatto ezo tebakimala mu myezi ne kibookya kyayo ky'abantu oba okitegeera buli gwe walabe yajagala okitambuliramu bw'atyo kyamwokya kuba ne music industry naye ebanja mu butondo bwa bulijjo nga olaba omuwala nti akuza ali myaka 18 ayagala musajja afumbiro kati ne music industry ebanja ebadde ng'ebanja ani agenda okutukulembera ani kabaka addako kati sho gye yabadde nayo yakoze statement ey'amaanyi okay nga tumaliriza honorable Namere back at it again yesebo buli we tukola abeera mu trending ekyembi nti trending ye etera okujjanga teri nnyo positive towards her luli twali wano nga tukola bamwanyi be Masaka babanja netudda wano nti ayombedde ku TV netudda wano leero alina tikitoka batunka yasuubiza omutwalo gwa $, awe twakomye okutegeera omutwalo gwa $, ogwo ne gumaliriza nga gusibidde ku $5,000,000 ate nazo ne zizirwa ne olutalo lyawo lwevuga katutandike minisita kyawo asuubiza omuntu omutwalo gwa $. Oyo taba minisita Amongo anita Amongo kituufu kuba ndowooza ye muntu yeke eyakola kuba ne gavumenti tegabangako omutwalo gwa $, kagabe mabugo gakoma ku 10 oba 2 lwaki Namere yabadde akoze ekintu ng'ekyo oba gwe situation wagirabye otyo kankati adogamba minisita alekera okola nga fire brigade nti omuntu ona wootuuka n'okyuka n'oyambala obuvunaanyizibwa bwo kati musayansi w'emmere waliwo kye bayita hormones plant hormones waliwo ze bayita abyssins ne gibberellins ne oxygens kadde n'obawo ne kye bayita abscisic acid kati gibberellins ne oxygens zikuyamba kintu kimu mu bimera nti ziyamba ekimera ekyo okula nekitandika okwerowooza kuba n'ebimera birowooza kati n'omukulembeze naawe kennyini nyino n'okubeera zotera political gibberellins ne oxygens n'otandika okwawula ndiwe nina okulabikira wano ndiwe nina sakudda olwesirina kuddamu kino kubanga omwana olutalo yali yatandika gwe wali tolinawo olufuniramu tolina luyambira abantu olw'e Masaka kati lwaki amaanyi togateeka kuwaba abantu bw'ab'e Masaka n'ebizibu byolina ebingi amaanyi n'ogamalira ku ekyo nti amaanyi g'okulyetinzeewo mangi ne goteetaagisa kati n'ekino olina kumanya nti bano abaatandika olutalo no baali babalaki wanakyo olina okuddayo kirowoozeeko abaatandika olutalo ku mwana ono baabala kukosa mwana naye with time ne bamanya nti no wetunatandika kutalo ku mwana ono agenda kufuna abamulwanirako kati abamulwanirako minisita Namere mbona yagwa mu katego n'abalala ne Kabanda aleka yali anatera okyambala ariko ono lwakinya naye nakola ki n'akiddukamu andi kati bano babaga minisita amaanyi ge yaleeta gaali gasusa obuyitirivu omutwalo gwa $, omwana yali asaba obuyambi buli omu yagamba azimazeeyo anti wuliriza n'omutwalo gwa $, gennyini tekyali sustainable nti kyali kikolera bano abanuupu abaali balwanagana n'omwana nti kuba abaana bonna abadde basinga okuvumira ku mikutu n'omulala yandize n'avuma naye ne bamugobya ku mulimu kati naye bw'anajja nga naye ayagala mutwalo gwa $, n'ofunayo abaana abalala 10 kijja emitwalo 10 how is it sustainable in the long run minisita n'asobola okisustaininga okategedde we kali kati kino abasinze okukifunamu be banuupu batya nti weba yabadde akola ekyo tekyali mulala ayinza kuddamu kukola bwe kityo nti bakubye ejjinja limu nerikuba n'ebinyo bimeka 2 omukwano omwana ono nejjeni gwe babadde ne minisita olwedde gwasasise naye nga wiiki 2 mayiga babadde balinnya mu kimu bonna era nga bakulaga boogerezeganya oba okitegeera kati kiki enagambye bayita proxy strategy nti okozesa abalabe bo bonna batandika okulwanagana gwe n'okifunamu era essaawa eno tolina gwolabayo wa nuupu ali mu lutalo wakati w'abalu
baliwo oyinza okugamba nti tebawugerangako nawe yadde okuwula nabo baki balese bali wali balaba firimu ndaba comment ezigamba awo wetubaagala awo wetubaagala oba okitegeera naye oli abasize okunyiiga ogambe nti wali wanuupu alwana mu lutalo abasize onyiiga mu lutalo ensobi eyinza okuba teyabadde ya Jenny oba omwana eyasabye obuyambi Benita ensobi yabadde ya honorable minister nga bana abali wana abayomba bagamba ffe tubaddewo nga tuli beNRM mutu wakati shati nakakofiira ono talonda webahareini ye kyekimuweesa omutwalo omutuuze w'e Masaka luli yali akayana kumusasula mwanyize ezakuyamba okufuna akalulu naye ye okufuna akasente ke yalina omala okuyimirira nga gowoloyi otudde ono kyekyabadde kimuzijajamye nnyo okumusuuta ennyo okufuna omutwalo ddayo wetegereze nti honorable minister yayigira kwani byakola yali student ennyo Wanita Amongo nti ennaku zino ayagadde okuba omusika wa Wanita Amongo by the way nakyo simanyi oba okyegendereza ennaku zino honorable Namere ayagala kuba musika wa Amongo emirundi emeka tomulaba nebenabyejja bageze mu ofiisi buli omu n'amuwa emiliyoni webibanga ebyago byoli ensasanya ya ssente ate gwe naawe kenyini kyoyambadde kuba bw'anaagendera bwalo kitegeeza omwezi asasanya miliyoni 10 omusala gwe nagwo ng'ogatta obwa minisita n'ogatta n'obwemu Peter wezera 10 oba okitegeera nga mwata kyogamba nti ye omusala gwe na buli kimu byonna agaba bigabe kitegeeza alina extra source endala wajja ate nga kyekyago byoli okitegedde kyeŋŋamba naye mukazi mugagga kulira alina TV Masaka mugagga TV yo wagirabye wakoma ddyo giraba sigirabanga mpulira gyeri kati TV ng'owulira mpulire ng'ate TV balaba ndabe kitegeeza TV teriiyo gyeri naye ekwata Masaka naye kiri kyogambye nti eyakolanga bino ye yakomawa eyakolanga ebyo ye yakomawa kyesiwakanya nti newe yandigabye omutwalo gwa $. Abalala abandize nga tebali mu mbeera mbi okusinga nga nabo bagobi babadde agenda bakolera ki kuba abaana ba TikTok bano bazibu osobola balabanga abali ku opposite parties but they can stage gundi scenes wogaba omutwalo gwa $. Leero nti oguwadde Benita kuba avumye waliyo omwana ali eyo ng'akola emitwalo 8 buli mwezi nazo nga tebazimusasula buli lunaku ajjayita mu banneene babega abagambe ngenda kukuba eno layini nvume wano munvume bangobe bampa omutwalo anti kiba kimukolera nnyo Benita oba ogudde mu katego k'abaana bano abannuupu oba ogudde mu katego kaabwe banaaba bameka abafuna omutwalo kakitegeeza n'abawo bennyini abali genuine abagira NRM bagenda tuka ekira nga tekyali asobola kulumba bali oba okitegeera ekisooka ati ofiirwa omulimu kyakubiri teri agenda muwa ssente nga bamugobye ku mulimu kyakusatu akomewo wano atandikire wa bwe babeera eri bagamba Uganda kula naye bagamba nti bane mukomewo kena ate kula tebagala kujja mu kula kati yo science aliwo kati bano abatandika olutalo kyegende olina okuddayo okola synopsis balina kigendererwa kikumwana kati eno bamukyaye yoyinza okugamba ewaabwe mwenane mujabadde yafuna obubudamu kati ate neeno takyadda kati ali mu masaŋŋanzira ye ng'omuntu kati azina ebintu bye abadde nga azina nyimba ze ku TikTok zikoona era kati tekimugaana kukwata katambi awo n'agamba n'ateekamawo kayimba alina ke yataddemu awo nga bamuwadde miliyoni 5 endala ow'amaanyi akolerawo like ye Madam Violence nze simanyi waaki bano bamutute na serious kuba ye bwati minisita jasinga ogambye nti aleme kubanga fire brigade amanye nga biki minisita byakola na biki byatalina kukola because ono Benita kino kyo kyalimu akinyumirwa because that is a character oba kitegeera era tosobola kumuvuma mbwanyiige kyabanoonya kyekitulendinga ye content we kati gobodduka nti bamugobye ku mulimu kyekyo kyabayagala yagobwe like ayagala nnyo ennaku sekyogobwa ku mulimu kyo takyagala sebo takyagala bw'omuntu wewetumira Madam Violence kitegeeza yagala byonoonesi yakitandikanga jazi naye kyogobwa ku mulimu takyagala ekyo kyo nkikubuulira kalimu wabadde ate okuba badde afunawo kasente
nawulire nti ababalista abo babaani bafuna miliyoni 3 kati gwetereeza mwakomewo ekyaddondo wano nga bwomanyi okunyiga bwanyiga naye omanyi nti wano teriyo muntu afumba kyayi afuna miliyoni 3 kebeemu namufumba mu State House era tazifuna sinalabako wa URA ebamu akasiibu kali kangi naye munafumbayo bameka oba okitegeera kati ase wano omusawo asomye emyaka gyonna 7 bamuwaka mu kitundu nga yeekalakasiza namuko ne 3 naye kati gwe tabula kyayi oba juyisi n'ozifuna nze ndowooza ne byonna byakola apulaningi kulaba nga asigalayo bwe baba tebamugobye ne baba bamugobye okulaba nga asigalayo ate baleme kumanya wa wagenda kuddamu kukola kubeera bajja kikola kubera tekiniki gye bazuulayo kugenda mu comment ate yo nsufu ne company policy ebiseera ebisinga they tell you to mixing politics mu business, so it is a mistake kugenda mu kampuni y'omuntu kobe ng'oli mu dduuka n'oyogererayo politics nga ali partisan oba okitegeera, because at the end of the day business y'omuntu ejja kubwa for you one individual abajja kukuta abajja kukuta asigaza omulimu sisobola kukola restaurant yange gwe nojja n'ongamba nti otaddemu ebyobufuzi kobe ng'oli mu opposition because I feed everyone regardless of the party. Kati biseera ebisinga oba olina omulimu nga guli formal nga oli formal employed olina okumanya limits zo ng'oggyeko ebyokuba nti wakati wabuuzanga abantu muzzaako ki kati gozzaako ki atubula ekyazzaako nayinza oba nze ndowooza nti kabadde kazanya abaana abo bayaaya ba TikTok nze kubuulira. Anyway, Focus 360 olunaku olwaleero we out.